Olugero olwabiri mu ennya. Emmese bw'olaba eruma omutwalo ng'obunnya ewezezza. Obunnya emmese bugisigula kubanga eyinza okwekwekamu nga bagigoba ate eterekamu n'ebyebbye mu mutwalo. N'omuntu bw'atandika okukola obubi abamusuza oba abamufuga aba amaze okufuna obwesige mu kifo ekirala. Olugero olwabiri mu ettaano. Emmwanyi gye weesiga tebaamu mulamwa. Emmwanyi okulabika obulungi tekitegeeza nti erimu omulamwa. N'abantu abalabika oba aboogera obulungi oluusi be baba ababi ennyo abatayinza kwesigibwa. Olugero olwabiri mu omukaaga. Engabi eyeewala yeekaluba ennyama. Engabi ekaluba ennyama eba nkulu nnyo. Ekigikuza ennyo kwe kumanya okwewala ebifo abayizi n'ensolo endala mwe ziyinza okugittira. Obwegendereza buyinza okuyamba omuntu obutatuukibwako buzibu oba mitawaana. Olugero olwabiri mu omusanvu. Enswaswa eteeyanula yeereega engalabi. Enswaswa etava ku musana bagitta mangu ne bagijjako eddiba okuleega engalabi. N'omuntu ateewala bintu ebiyinza okumutta naye afa mangu. Olugero olwabiri mu omunaana. Engombe y'ekikaayi tekulagaanyisa na munno. Engombe y'ekikaayi eva ku kiryo n'olwekyo eyatika mangu. Teyinza kwesigibwa nti onoogifuuyira munno. Tetusaana kwesiga bantu abatamanyi kukuuma bwesigwa oba ebintu ebitayinza kwesigibwa. Olugero olwabiri mu omwenda. Eyeemanya amalwalalwala tatega ŋŋaali. Okuva edda nga ŋŋaali tattibwa. Baawanuuza nti omuntu bw'amutta alwala. Omuntu alwalalwala bw'amutta n'afa bagamba nti yesse yekka. Olugero lutuyigiriza butakola bintu ebiyinza okutuviiramu akabi. Olugero lwa 30. Gw'omanyi enfumita tomulinda kugalula. Omuntu gw'omanyi nga waakabi bw'asunguwala osaana kumusegulira mangu. Weebale nnyo okuyigiramu naffe olulimi Oluganda. Era genda mu maaso subscribing era olikinge video ate tulabagane mu kavidiyo akaddako.